Inside Story Uganda, real source of political updates. Nibangamba okwebaza afande Muhoozi MK nibangamba okwebaza ennyo muto wange oba mukulu wange mbuga naye mbuga nze musinze emyaka 65 yasasudde sente kuba the issue was tubasabe sente balimo zisasula program erimu okudda tumuwe era nabalabye eggolo as long as my machines are perfect eggolo nabakutte omuvubuka nemuweereza oyo waiswa namuweereza message namukwata ku Sunday ngali disciples. Well, are you hiding? Disciples of who? Mbuga yasasudde naye waliwo program zesigenda kuddako enkyokole jogezi tubajogesa abantu eyabbala mutejja kuddako eyapaalo tejja kuddako mpozi nga mirundi yakomewo nandagira atasobola okudda takyasobola ekitegeeza ezo nazijjeeko. You see, bano abasajja obujinga bwabwe buli bwe buti. I sympathize with them because I'm a realist. When they sacked me from State House, balowooza nti I'm one of the Ugandans bw'ojooga n'okanyuka kasasiro n'okomyawo ti amu ekidoli n'okinyamu ku makya n'okinyamu oluggulo n'okomyawo n'okinyamu. I come from a family of proud people, very arrogant people, very highly intelligent. Self-made. I'm self-made. Kakati bwe kibatamanya, they have never been defeated. Their first strategy to chairman wab, I was fought by a fellowship of 100 people. A person, there are two people who are not members of the fellowship, Muhoozi and Museveni. The rest are members of the fellowship. All the prominent people in Uganda, members of the fellowship. I was fought by the fellowship. But what 5 billion? Now we shall into me. Nagano, Nibangoba, Kubanchi Mani, or Kukuvani Maziba, Kaganiba. After taking, how much money have they lost? Back for me, just sent in Yiji to the extent they are beggars. Nobody want to the Bamusaba sent. They used to call me a beggar, they are beggars like me. That's one. They underestimated my resolve to fight. Nemba tunuli, neba goba kabushenga, neba goba kulubya, neba jeyo n'omuvuka neba mutwala mu new vision. As if you appoint Nabusai, no more, what benefits do I get? Is Nabusai my wife? No. Neba hamujeo. Kubanga I fail nziye mbabaza. Highly intelligent. Agazi, this is the last resort. I was watching their meeting. They said, let us allow this man, Kubanga Abikola hiding, is in hiding. We shall take him to court that has defied UCC. Let me tell you, I've assembled a team of 50 people to demolish UCC. Where does it have powers to go to a person? Nagamba omwana wa Nadduli tebamukutte eggulu. Jakana bamukutte. Lwate kuki? Njakana. Baali balowooza aba security TMO yange. Ne bajja ne bambuuza. Does TMO belong to you? Ne mbaga nti it does not belong to you. Baagigula. Ne mbagamba nti omwana oyo mutaani wa Nadduli singa Museveni amuyita n'atamusiba namubuuza bamulagira omuvuma bamunyumba ye bamunyumba ya Museveni waliwo bamukozesa. Yes, anti kumwe temubamanyi bwe bakola bwe bamala okukuba bakolekesa Museveni oyo omwana Nadduli Museveni yamuwa obwa minisita baali bamanyi nti Nadduli talina buyigirize. Nadduli was helped by Kadaga. There was a strong bond between Nadduli and Kadaga. Bwe bakuba Kadaga Nadduli yalina okubwa ne bamujja kwekeza ekiti. Nabagamba nti nze nina likodi gundi ate balina we bazitwala nga bagenda mu Seeke okuba Kadaga baatuula mu meeting Munyonyo esaawa 4
nebaga nti bwokuba kadaga biliyoni 10 buli omu. Kakati eyo omwana mu busiru bwe takimanyi namutumira omuntu Jakana. Nadduli, yes. Nadduli maama we Wankima yaŋŋamba gwe kojja sikuwanyisa lusuusuuto. How did Nadduli yakolanga resistance ku Kadaga n'ekikungo nga beba allies ba Kadaga. Okay. Kaana kano kajja ne katukolera ne kakola ki Nadduli ne bamukuba bafune ekifo ne baleeta Kiwanda. Nabagamba nti Kiwanda personal assistant wa Kiwanda yali mwana wange. I disagreed with Kiwanda. Ninga takula n'omwana we. Nze nina abaana nga 20 abali waliwo ne gwenkubidde essimu ku makya nga ndi mu kiriniki ekigere waliwo mukwano gwange yampeereza engatto nagiweerezaamu stocks. How technology has gone. Nenteekamu stocks endala engatto nezimba kikigere kino ekinnuma. Olwayambadde mu stocks endala. Endala engatto yanesibiddeko tuwasaze ensale. Technology ngaga. Kati technology atuse ku ngatto yaayo yokka nga yeyingira. Stocks yokka yeyina okubeera ko. Nabalabye nga gondi ono mukyala musenero ababuulya bwe yingidde mu satellite. Abanigeria bakwata biliyoni za $10 oyiro ne bateeka mu satellite. NASA ne kuba mu bbanga ne kibulirayo. Ne bagamuleeta endala. Tekisobola nti when you get oil money you embark on high tower projects and you end up look what the Central African countries had oil but oil evaporated. You embark on high. What do we need? Does Uganda need the satellite? For what? Okay, Tan. Do you have the money to maintain the satellite when you don't have money to pay for teachers? Tujeetaga kukola ki? Kyakati. Zibadde abasajja mbamanyi. But we have reached the conclusion. Tugenda kutuuka kati options zonda zibaweddeko. They cannot assassinate me. Museveni does not believe in political assassinations. Yeah. Kyekituyambye mu ggwanga muno. Anybody who assassinates a person is arrested. Muhoozi nina longo time naye. Omanyi nti Muhoozi ogerangako naye. I have never talked to Muhoozi one. The only thing he has done to me is to wave at me. Ne sister wa president kubayita Mariam bakkiriza nakolera Museveni. They appreciate. Obola bwe namukubira essimu nti bagenda kunziza esindika amagye. Talk to the president and they deploy it. And I have soldiers around here. Yeah. Where do you find your government? Nga abasirikale mbayina heavily armored. Yes. Kakati Before Mzee Tamale. Before you go further. Kati kimale ekyo. Okay. Nabagambe mu family yaffe nga tukonkolodinga. Nembagamba we are reaching the final conclusion. Bano options zibaweddeko. Okay. Why? To come and sign. Signing means body searching me. Why don't I sign when I'm going to make a program, when I know I'm not going to commit offenses? The only problem was nti bambuga bagana okusasula. Why do you host a person agenda okuleta ebizibu ebirala? Kati yalimu oyo sisi ebirala binfu. When you see people signing a person, bwotaddeko ate bajja kubaba butte gye bujja kubanga omanyi n'ebifaananyi byabwe mbuyina. Waliwo musimanyi bono bugondi simanyi disciples bajja batta anange njabatta njabayingiza kabbuli nze bonduyinza kuyingiza kabbuli kubanga nzikiriza mu religion eri ettirawo. Disciples obubu embwa obubwa disciples kakati baatidde tebayinza kuzijjawo. When they go ahead and ban me, I have a team of 50 lawyers that will deflate. I say ina egaba wound go monitoring. Why don't you go to court? Therefore I told my family members, now that you recognize the president are too young, now that you recognize that Muhoozi are too young, I have a future with Muhoozi. Why? Embaga ya Muhoozi bali bagirwanyisa nze naginunula. Ask Kutesa. Kutesa is fighting for me bampe sente. Kutesa embaga ya Muhoozi yali tegenda kubeerayo.
nga bawini byenyima baga leta sensa kuteesa tulabe embarrassment sensa the minister omwana bwa I used to sit with the kuteesa Uncle Sam. The only difference we had motoka zange za kamunye yanyamba okufuna sente twali babiri adapted sons of kuteesa nze ne byalukanga Moses kuteesa yampa sente ninvesinga mu taxi ate aleeta baasi kyekibawula ekyo kyekyatwawulira nagende wakuteesa ewaka nanga mutabani nemugaa nti aha tojja kunziza mu kyalo mpe miliyoni zange 7 ngende nkole taxi paaka luddaya ewaffe nitwavuga nanga twali ne byalugaba ne bampa sente obukadde 5 nenkwatako 5 nabuwa byalugaba obula nembuzaayo. We only defer. Kuteesa, nobody has shaped my life like Kuteesa. Are you sure? Era nakati anwanira baga nti alwanira mutabani we. Okay. Kakati ekyokubiri kanje babuulire mmwe. One day, on a Friday day, a sheikh was preaching in a mosque in what we call kutuba. Nga Saleh word. Everybody started moving away. Banne bafuluma nasigazamu omusajja omu n'amugana naye gwe abantu bonna bafulumya omuzikiti naye gwe nga tofulumya kiki enjogedde ekikukutteko n'amugana oyogedde bya busiru byereere naye ensobi gye wakoze wayimiridde ku musaalo gwange mpa omusaalo ngende. These people abanwanyiza bampa omusaalo ngende mumpa omusaalo nange siyinza kukkiriza nti nzireyo waffe nga bwe najja wasi kuba nze sagala abasajja bano nze mbasaasira sympathize with them tebalabangako buli lwe bajooga omuntu mu gavumenti ya Museveni bamuwa omulimu obulala nakola bakadaga baani not me. Nze gavumenti ya Museveni sirigiddamu. Why? I worked for 14 years in the State House. What I have, the bruise of humiliation. 10 years suffocating me. I will never accept a government job. What I want is money. Mumpe sente era nawulidde omusajja ng'akubira Uncle Sam yabadde alina gwatudde naye waliwo ali mu njakukuba obulango bakube bakutte nekitamu bamutte mukwata yeeganye namukubidde esimu nemugamba nakukutte kabira kirabu ku Sande yesterday nakutte ebugoloobe ngenda kuba butambi obwo bakwasa omutwe anti tebuliyo anti si bubwo si bubwo ate okayanirako bwaki. Therefore we have now reached the level of reconciliation. They started by maligning me, which has failed. They believed that they could suffocate me into submission. I cannot risk my future. Mbawutambi, mbwegane nga mbwegana. Obasiba mwate mubwagazaji. You have your ICC court. Even if you deny a pregnancy, it continues growing. Yeah, it's true. I'm not your problem. Your problem was a dogolikola. Oyinza otya okudya omwana wa bukulu nabba olusaniya lw'omuceere bukulu afumba omuceere sente ze muyina obungi bwonna. Why did you commit this offense? Ebaleetedde obuzibu to think that I can save you. I cannot save you. No, I have a future. Kakati, that's where we are. Okay. What I want is money. And go home. Seeka mwagaza musaalo gwange. Ogende. Sibayinaako buzibu bwonna bamulwana bwa president bamulwana ki. Ekyokubiri. By the time nze maze okufuna achievements zange zonna. We call it situation evaluation. Savimbi yagaana okukkiriza nti afunye. What happened? Yafanga mbwa. Savimbi. There is a time when he should accept, because tukugamba political science, when two rivaling groups are rivaling over what each calls a right, the war cannot end. Yep. Don't expect the war in between Ukraine and Russia to end. Why? Russia cannot allow a NATO base near its border. True. Ukraine cannot be allowed the Russians to capture it. Olutalo terugenda kanano olutalo olwaffe terugenda kuggwa lwaki. Nange nnwanira future yange nabo balwanira future. Programu zange zibakubya iwozi ne busoga ye ku Sunday babagaye mwongere wabaliyeko. Ekyakomewo. The Mirundi wave cannot be stopped. I cannot risk public trust mumpe sente
Museveni yabawa sente muzimbe ne muziria nja kujja mbafukame. I come from a family of rich people. Kitaffe yatulekera ekeze ettaka 706. My land title yeriranye Kalisizo town ne bwegitunda nga Gawala. Taata waffe yatulekera ettaka yiika 706. Ettaka eryange ekyapa kyeyandekera kyekiriranye Kalisizo town. Twali tusalagana ne kiddukanya. Sembuye ne kiddukanya. Ffe tulina ettaka mu Kalisizo. Mu kibuga ettaka eryange kitange lyeyandekera ndi bwe nditunda nengende wamayanja nenditunda nga Gawala. But I'm reserving this for my children. Okay. Kubanga nze kati nakendyawo kakati kangobooli. They have to go back to the president and tell him yabagamba mwetondere Museveni muve ku Muhoozi okumukuba kati Muhoozi tebakyamukuba tweets ezikyaliwo. Muhoozi gwe baali bagamba nti awagidde ba Tigray rebels yabadde Ethiopia n'ayogera n'ab'e Ethiopia. Muhoozi omusiru anywa omwenge atamiira eyali ayagala okukwata gundi kana Kawola Kasebi nze namuyamba naye nga tetumanyiganye. Why? I want nze sijja kudduka mu baagala oba pulezidenti bonna nalondamu Muhoozi who will succeed Museveni, because you must be mindful of your future plans. My future plans ziri mu Muhoozi naye tetumanyiganye. Kakati ekyo kimu muleme kubatiisa. Bwe baddayo oyo omuvubuka ali mu UCC namukutte nakamukwata neggulu yabadde Bugolobi namuweereza message ayina oti Bugolobi kubanga ebyuma byange bibakwata. Omusajja yabagambye don't involve me in my disciple. Bajja bababutte bababutte muli ya sente. Kakati nze sina kyenfaayo no nebaza mbuga ne TV endala zonna bambi zaavaayo anti UCC kuzijja balaisa mujja kusasula. UCC do you have powers okutwala gondi y'omuntu ono bajja bwenya mbwagalako bifaananyi byabo babuttire wano okulwanyisa nze overisa. Kakati that's one. Nti nze I fought for 10 years. My family has suffered. But I cannot surrender my future interest. I thrive on political trust, public trust, credibility, and intelligence. Sibikuwa nebobo ogula sente mmeka. Kakati on addition to this, bawonye bobafunye tebasobola kwogera nange mwebe banyigiriza naye ekyuma kikyabakwata. I will surrender these recordings to a future government. Mama yore this is future. You are fighting for future. I'm fighting for future. Mumpa omusaala gwange ngende. Give me money. Nawulidde omusajja ng'akubira Uncle Sam. Mumugambe bamuwe sente. Yes, gulwaki watwala sente zange. Museveni has solved this matter. Rich Mirundi is a nuclear bomb. Ngenda kubeera mumwe under your armpit. Am I going to be a German army in NATO? I don't want a government. I have no appetite for a government job. Having been in State House for 10 years, the way he was treated, the way he was humiliated, I will never allow. Museveni mwagala nnyo. Tayinza kumpa mulimu n'engukola. Kale, mzee Yes. Kati oyagala tugendewo. Ngajja tugende. Ere kubye Kenya. Tutandikire Kenya. Let me tell you. Tutandikire Kenya awo. Kenya amanya Musega yakyogera. Amanya Musega yagamba the fools make the mistakes other fools made in the past. Fools make mistakes other fools made in the past. Do you know why I support Muhoozi? No. I looked at Museveni for 14 years. Nentegera bwakola emirimu gye. I'm dangerous. Very dangerous man. And they have groomed me. If I had a political appetite, naliba faces eminyo. Kubanga oyize. Naye nze saagala gundi natunula ne Museveni. Bajja ne bampa scholarship ogenda mu America okusoma. Identifying intelligent African younger people. Nembaga nti I'm doing a PhD in State House. Is there a university? Nembaga kutula ne Museveni. Ekyasudde Uhuru Kenyatta is the death of Moi. In absence of Moi, who groomed Kenyatta, he could not work.
Okay. Ekyasudde Uhuru Kenyatta, the death of Moi, and nobody mentioned it because Kenyatta was groomed by Moi. Moi teyalikkiriza Uhuru Kenyatta kukola alliance na Odinga. Nabagamba ekintu kimu. Nembaga nti nze ndi musajja akkiriza mu by'Ekiganda. I even mentioned it in our meeting. Nembaga ndi mugamba buulire. Kasita mulabanga omwana ewaka. Olumbe ne luli abaana omuteego. Omutego n'abaana bo basasula. Omutego n'abaana bo balisasula. Omutego by'otujoze n'abaana bo balisasula. N'abaana bo balisasula kujja kungotuwadde ssente ng'oteegudde. Kati omutego guli bwe guti. Omutego oli bwaguteega ireke trap alaamiriza. Abaana n'abazzukulu abava mu nnyumba ya Mirundi nga tebasasudde balifa. Ate bw'eni omutego last for 10 years, for beyond 9 years, gubadde edire. Bw'omutta ate mufa ne muggwawo. This is why I tell these people to pay me my money and I go. Okay. Omutego ngende ngutereze. This is omutego now. It does not no status. Tegukumanyi oba olyani. Omutego tegukumanyi. Nacho God is equal before people. Kakati omutego gye gukola. Gwoyo gundi Raila nabagamba. Tebulolabanga abaana bo bonna nga baavu. Nga mulimu omugagga omusibuwo. Teguba mutego. Si wuwo omugagga si wuwo. Mwe mwina bwavu bwammwe. Emizimu egyemmwe gibaba bwavu gibabanja. Buli olabanga omugagga omu mu famire taba waawo. Buli olabanga omwana omugezi ennyo mu famire taba waamu nga bala basiru. Ano especially nga bava munyaabwe omu. Look what me. Abaana bange bonna bagezi bakazi banjawulo. Kituufu. So the source is me. Yes. Kakati buli olabanga omuteego nga gutta abantu ewaka naye nga gwe tegukutta toli bwawaka. Kuba oli yalaamiriza nti abaana n'abazzukulu omusajja ono atujoze nnyo. Abaana n'abazzukulu balisasula irrespective of status. Omutego tegumanyi status. Okateera mandwa nti nyeseze akayo kaliwe kalijo mandwa egitegule mandwa etegula batwegula kiwabi eyagala egende ija kubakuwanika obugulu obati ya Lusania ng'oli mwana wa Gonde. Omutego gujjirawa mu nsonga y'e Kenya. Kakati the problem is why did these Kenyans, Kenya in an underground force, which assassinates people? How come that Raila has never been assassinated? Bamubala tali wawaka, tayinza kwata power. Batouko. Batato mumboya. Ono tebamutanga. It's fake, politically impotent. Tana kyasobola kukola. Tayina bamubala eri underground yekole Kenya. Yamubala nti eyombwa. Uyo skeya kolomu mutulekerewo temumutta. They killed a Kenya. Batato mumboya. Bataje Mupinto. Bataje Kaliyuki. Batouko. Ne bata Alexander Muge omukikuyu omukerenji. Why have these people not killed Raila Odinga? He's useless. Si mwana wa waka. Otalu kyamuzadukira mayuni. Why have they killed me? They have not killed me because Museveni does not believe and Muhoozi cannot allow them to kill me. Chovola bayise mu UCC, an institution. Nje abajemedde UCC. No, wali wakolenzi kali mu UCC. Ojja kudduka n'ebyenda mu maato. Ojja kudduka n'ennagisi mukama ng'odduka nanzirukane. Kasajja gwe nakubidde essimu. Naye ojja kudduka n'ennagisi mukama. Bukiboneregamu. Ne nkubye bano banene. Ekimirente nga kapa evaayo. Kimirante nga kapa evaayo. Kakati that's the leader. When these people who are killing people in Kenya spared Raila, it meant that Raila was a political